po jako akawuwo. Olunaku olw'eggulo eggwanga lyattu Uganda lyafunye abantu 51 okuva mu ggwanga erya Afghanistan abazze kuno kwewogoma ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ekyosi kimala okuyita. Mulimba John Ngono ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lyattu agamba nti bannansi ba kuno basaanidde batereeze mu njogera yaabwe ku nsonga z'abantu bano bakomye enjogera egamba nti twafunye ababundabunda ekintu kyagamba nti kikyamu okusinziira ku bbaluwa abantu bano gye bagiddeko ng'agamba nti bano bazze ng'abagenyi beewogomeko wano ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ebimala okukakkana. Uganda eyamba buyambi ababuddami abantu abadduka ekibambulire kiri mu Afghanistan abanoonye obuddamu abo Uganda beyafunye era bamwe balabye ebbaluwa tegamba nti refugees, ebbaluwa egamba twafunyeyo ababuddami abantu abanoonya we babeera abadduka ekibambulira. Ono akakasizza nti Uganda y'emu ku nsi ezasse omukono ku ndagaano ey'amawanga okuyambagananga mu kaseera akazibu mu 1951 nga kino kisa Uganda mu ttuluba ly'okudduukirira bannaffe ababeera bagudde ku buzibu. Uganda eri emu ku nsi eziri mu nsi yonna ezasayininga oba ezateeka omukono ku kiwandiiko oba ku ndagaano ey'okuyambagana mu budde nga buno bwe buti eya 1951. N'olw'ensonga eyo kitukakatako wabeerawo omuntu yenna mu nsi anoonye obuddamu okumwaniriza n'omuwa obuddamu, naye ate kimulina okutegeera nti bano abantu bano abanoonya obuddamu bano tebagenda kubeera Uganda bagiyitamu buyisi. Mulimba agamba nti endagaano y'Ol1951 ey'okuyambanga bannaffe abafunye obuzibu obuteebereka mu nsi zaabwe Uganda giyasaako omukono era etuwa enkizo okubayambanga mu buli ngeri yonna esobose naddala mu bulamu obwa bulijjo wamu n'embeera y'ebyobujjanjabi. Endagaano y'Ol1951 ey'okubuddamya abanoonya obuddamu Uganda yagisayiningako yagiteerako omukono. Omuntu yenna yagiteerako omukono kiba kimukakatako nti wabeerawo omuntu yenna mu nsi, Uganda is part of the global nations, wabeerawo omuntu yenna mu nsi anoonya obuddamu mumuyambe nga bwali, mumuwe biri ebyetaagisa okufuna omuntu byetaagisa okubeera nabyo obulamu butambule, kye bayita basic human rights. Abantu tulinamu mu bantu bano mulinamu abakyala, mulimu abaana abato, mulimu abasajja abakulu abakadde. Abantu bano beetaaga nabo okulya, beetaaga okwambala, beetaaga eddagala, beetaaga okusoma, beetaaga okubeerawo nabo ng'abantu. Emmanuel Ainebyona ng'ono ye mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga agamba nti bo nga batwala ebyobulamu essira basinze kulissa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abantu bano nga buli atuuka bamwekebejja obulamu bwe okulaba we buyimiridde naddala ku nsonga y'okutangira okusaasaana kwa COVID-19 nga bwe gwabadde ku bantu bano abatuuse mu ggwanga. Sisitimu zaffe points zaffe ziyingiza abantu mu ggwanga otwalizeemu ne Entebbe International Airport kubanga kisobose nti abo bagenda kuva wano abanoonyi b'obubuddamu tujja kubanga tubeekebeza okulaba nga tebayingiza wano ekirwadde kya COVID. Wabula bannayuganda ab'enjawulo bagamba nti gavumenti ya kuno abantu bano be yaleese yandibadde bakwatanga ekyatika okusobola okulaba nga bannansi ba kuno babayigirako ebintu eby'enjawulo kubanga muyinza okubaamu abalina obukugu obw'enjawulo mu kukola ebintu ebiyinza okutuyamba wano. Yenze nganze ku lwange era awali omuka wabula kaliro waliwo tulikyenda mati nze nina essuubi kyogwo omukwano guzzi era akasente kajja kujja awagwe kutu wabula kalondererwa kanajja oyinza okwesanga nga batizani tulinaawe tufuniddemu n'amagezi ag'enjawulo n'omukwano. Mu ngeri y'emu n'abakulembeze abalala basabye bannansi ba kuno omukisa gw'okufuna abantu bano baleme kugwonoona wabula bagende mu maaso n'okukiraba ng'omukisa okuva eri Katonda. Buli ali obulungi ateekeddwa okuyamba oyo ali obubi. N'olwekyo nze ng'omuntu mpagira ekigambo n'ensonga ey'okuleeta Afghanistan etubayamba nga bwe tuse tuyamba
Ethiopians n'abalala bonna abali mu Uganda wano. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Otuukirira ku vaccination center eri kumpi ate vaccine ya gavumenti si yakusasulira. Naavaayo n'akugamba osasule aba mufere.